bwoba emisana nga kusaawa eno ze tuliko amaloboozi agava mu kifo ky'okoleramu tegalina kusuuka decibels 75 ekiro. Emisana ekiro tegalina kusuuka decibels 5. Naye twesanze nga tulina amabaala, tulina ebifo ebyokusanyukirwamu nga amaloboozi ago gasukka decibels ezo. Tubagamba abantu aboperatinga business areas zino nti mukole ekyo ekisaanidde kye tubadde tubagamba nga tubawa licenses okusobola okuba nga muteekamu ze tuyita noise limiters mukugire amaloboozi ago okufuluma. Tumanyi nti mugamba nti atunda ayolesa yatera okumaza, naye tulina okumanyiza abantu baffe nti bye bagula basobola obisanga munda ate ne basanyukira munda ng'ebweru abali ebweru tebali affected. Nabo bannanyini businesses ezo already twabawadde notices era kino tulanga bulanzi nti ennaku 14 bwe zinaggwako enforcement teams zaffe zijja kujja zisobole okukwasa empisa okusinziira ku mateeka nga bwe galagira nga mwe mulina okuggalawo oba okuwamba ebyuma byammwe bye mukozesa. Tulina abaana ababeera ku nguudo nga tebaliiko bantu bakulu babawerekedde. Abaana abo KCCA ebadde ebajjako ku nguudo ku lw'obulungi bwabwe. Twesanze nti abaana abamu ku abo abato as young as 13 years betujje ku nguudo abamu balina n'embuto bafuuse bamaama ng'ate nabo baana. Kati twongera okukubiriza abantu bonna abalabirira abaana bano, oba oli muzadde oba omwana omukuma bukumi nga wakkiriza okubeera naye, abaana tetubakkiriza mu Kampala nga taliiko muntu mukulu amuwerekedde. Omwana yenna gwe tunaasanga tugenda mukwata. Bwe tumukwata tubatwala emasuuliita ne tusooka ne tuba counselinga ne tubajjanjaba baba balwadde bano abalina embuto nabo ne tubawa services ze balina okufuna. Abamu tubalonzeemu ne tubatwala mu districts gye bava, kati nga district y'e Napak ne tubateeka mu masomero. Naye ekyo bwe tunaaba tukikoze nga mwe temutuyambyeko tekijja kuggwaawo, kubanga mmwe uggwe nange n'omuntu omulala atuuka ku luguudo naawe omwana oyo ali yekka ennusu 10,500 ffe tubasibye ku nguudo zino. Bwe mba mwagala okuyamba abaana bano ebifo bye tubateekamu tubibabuulidde, tubatwala masuuliita, ssente muzitwale eyo, bwe tubajja ku nguudo zibasangeyo. Eno bizinensi sobole okugisalako ku luguudo, abaana basobole okufuna omukisa okusoma n'okubeera mu mbeera ennungi n'obutafuna mbuto nga tebannaba kwetuuka. We njogerera kati twakajja abaana 365 ku luguudo. Mu baana bano tulinamu abaana 163 abalenzi, tulinamu abaana 202 abawala. Abaana 193 twabatwala e Napak nga tumaze okukakasa nti abaana abo gye babajja okubaleeta mu Kampala. Abaana 183 mu be twatwala bayingizibwa mu ssomero ly'e Ladoyi e Napak. Abo bonna abawulira nti mwagala okuyamba abaana tubasaba essente temuzibawera ku nguudo. Tulina amasomero nga Ladoyi agatwala abaana abo, essente muzitwala eyo, abaana bafune omukisa okusoma basobole okukula nga baana ba buvunaanyizibwa. Tulinayo n'abazadde be twasibye mu kulagajjalira abaana bano, abakyala 10 n'abaami 2. Era bwe tusanga omwana ku luguudo nga tali accompanied ne tukakasa nti gwe nannyini mwana oyo gwe muzadde we gwamulabirira, tetujja kulonzalonza, tujja kutwala mu kkomera, kuba omwana yenna owa Uganda alina okufuna omukisa okubeera n'obulamu obulungi ng'asomye, nga mulamu, ng'asula bulungi. Kati bwe kiba kikulemeredde tujja kukwasaganya ng'amateeka bwe gagamba. Tukuba omulanga eri abo bonna abajjanjabi ab'abalwadde abagufudde omuze okujja abalwadde emulago oba mu malwaliro gonna ne babaleeta ku nguudo basabirize. Omulwadde yenna alina kubeera mu ddwaliro. Abalwadde era abamu tuba tutte ne tubatwala mu malwaliro gaffe ne tubayoola abamu ne tubazaayo gye balina okubeera. Naye gwe omujjanjabi aleese omuntu ku luguudo, naawe tujja kukwasaganya ng'amateeka bwe galagira, kuba omulwadde
talina kubeera ku luguudo. Ku nsonga z'enkulaakulana ez'enguudo zaffe, buli lwe tubadde ne press conference oba ku mikutu egy'enjawulo, bannakampala ne bannayuganda babadde batubuuza oluguudo lw'Ekiteezi. Nina essanyu okubategeeza olwaleero luno nga 6 Ogwokutaano 2026 tukola kye tuyita ground breaking ku luguudo lwa Kiteezi Kiti, era ttiimu zaffe already zaatuuseeyo dda okusobola okukwasa bakontrakita be twawadde omulimu guno okutandika ogukola. Abagenda okukola omulimu guno ogw'Ekiteezi mulimu China Communication Construction Company, ne tubeera ne BMW Consulting Engineers abagenda okubanga bakalabalaba ku mulimu guno. Omulimu guno tusuubira nti gujja kutwala emyaka 3. Oluvannyuma lw'emyaka egyo Kiteezi nayo esobole okuba n'entambula ennungi. Nga mmaliriza, njagala okwebaza bannakampala, njagala okwebaza bannamawulire olw'omulimu gwe mukoze okusomesa bannakampala ebyo byonna bye tubeetaaza ng'ekibuga, era abasinga bagondedde amateeka gaffe n'ebyo byonna bye tubasabye okukola okusobola okuba nga tulongoosa ekibuga. Abalimu abatonotono abatannakkiriza nti ekibuga kirina okuba ekibuga ekitweyagaza ffenna, tetujja kulonzalonza, tujja genda mu maaso n'okukola ekyo etteeka lye kitugamba okuba nga tubakaka okuba nga bakolera ku ekyo kye tuba tubasabye. Ntwala omukisa guno nga njozaayoza Ssaabalwanyi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okusobola okutuuka ku kkula n'obuwanguzi obw'okuba nga atuula mu ntebe esinga obukulu ey'eggwanga ey'obwa President. Okulayira kwe kugenda kubeerayo nga 12 omwezi Ogwokutaano 2026 mu respecting esayinzi ezo zonna ze tutaddeko, kuba mwenna tubaagala mu Kampala nga muli balamu, omulamu yakola ate ffe twagala mukole tusobole okuba nga tufuna omusolo. Bwe tudda ku nsonga y'omusolo, twebaza bannaffe abakolera mu Kampala abasobodde okusasula omusolo gwabwe, batusobozesa okuba nga twongera ku musolo gwe tusolooza mu gavumenti. Omwaka oguwedde nga bwe nabategeeza twasolooza biliyoni 127, naye okusinziira ku efforts ze tutaddewo kati nga ne trade order mweri, tulina sayinzi zonna eziraga nti omusolo gugenda kuba nga gweyongera. Okugeza okuva nga 19 Ogwokubiri paka nga 27 Ogwokuna omwaka guno nga tumaze okuteekawo kye tuyita trade order kye twagandawazza, tulabye businesses 22,299 ezibadde registered. Kitegeeza ki? Nti bannakampala bategedde nti okukola business mu form environment olina okuba ne license. License eyo si ya bbeeyi, naye bw'ogifuna olina emigaso mingi gy'ejja okuyamba gwe nga alina license eyo. Bw'ofuna obuzibu, gavumenti esobola okudduukirira. Bw'obeera mu katale, opportunities zonna ezijja katale looni n'ebirala bijja kusangayo. So bangi ku bo bajjumbidde okuwandiisa bizinensi zaabwe, era mu bizinensi ezo eziwandiikiddwa tufunye biliyoni 5.0 mu Uganda shillings. Kiba kitegeeza ki? Nti bonna abasigaddeyo tuba encouraginga bagende mu bifo ebituufu eby'okukoleramu, era basobole okufuna license, basobole okuregisteringa businesses zaabwe. Mbeebaza olw'okusasula omusolo, kuba omusolo guno gutuyamba kinene okuba nga tukola emirimu gino nga gye mulabye gye tutandise okukola. Tubadde tulina abawi b'emisolo abalina amabanja ne KCCA. Okuva mu myaka egy'emabega twateekawo ttiimu ey'abantu ababanja abantu abo abalina amabanja g'emabega, era bangi mubadde mukuba essimu nti abantu abo tebava ku premises zammwe. Tubasaba n'obuwombeefu buli muntu yenna amanyi nti abangi bw'ekitongole kya KCCA asobole okusasula emisolo gye egimubangibwa, kuba mwenna messages mwazifuna. Kino kituyambe obutateteganya bizinesi zammwe n'okuziggalawo
ate okubanga mufiirwa ekisinga okuba ekinene. Bwe tubadde tu implementinga trade order wajjawo okusaba kw'abantu ba bulijjo n'okuwabulwa okwava ministry emu, naye ensonga eno negenda mu cabinet mu mwezi gw'okuna. Cabinet neddamu netugamba nti tugende mu maaso n'okulaba nga tutereeza ebyensuubulagana mu Kampala, era tusaba abo bonna abaali balimbiddwa ne bakomawo mu bifo ebitali bituufu bya kukoleramu, muddeeyo mu bifo bye mulina okukoleramu, muleme kufiirwa maali yammwe. Mudde mu butale bwe twabateerawo, mugende mu akeedi abasobola okusasula, mugende ne mu bifo byonna bye twateekawo okubanga mutundiramu. Omuntu yenna aneekomyawo ku luguudo anaabeera mu bifo ebitali supposed kutundirwamu, tetujja kulonzalonza, tujja kubanga tumukwata ng'amateeka bwe gagamba, kubanga kiyamba ye ate ku ssaawa eno tuli mu nsonga ya kutereeza kibuga. Naye nga wadde ekyo weekiri, ffe nga KCCA mulimu gwaffe okubanga batraders oba abantu abakolera mu kibuga tubasapootinga n'okubalaga wawe balina okugenda. Bwe twali wano mwezi gw'okubiri nabategeeza nti twalina ebifo 2,520. Nina essanyu okubategeeza nti ebifo 1,663 ebifo ebyo byonna abantu baffe abavudde ku nguudo babitutte, naye era tukyayinawo ebifo 857. Ebifo bino tusaba abo bonna abakyabundabunda mu kibuga nga bagamba tebalina wakukolera, mujje mwokipayinga ebifo bino. Tugenze mu maaso n'okugula ag'amaduuka bannaffe abasuubuzi ge batusaba ng'ekibuga ne tugabawa, naye ne batagakozesa okumala ennaku 9. Etteeka erya Market Act liri kiriya nti senga omala ennaku 9 nga tokozesezza kaduuka ke baakuwa, nze nga KCCA kinkakatako okugula akaduuka ako nkawa omuntu omulala yenna ayagala okukola ki okukakozesa. Era obuduuka 107 twabugudde e Busega. Tuyita abo bonna abatalina wakukolera, mujje mufune obuduuka obwo musobole okukolera mu bifo ebituufu. Bwe tudda ku ndabika y'ekibuga ey'ebizimbe ne maaso g'ebizimbe wano, tugenda kubanga era tujja n'enforcement team yaffe okulaba nga ebizimbye byammwe bisiigibwa, nga pavements muzitereezezza oba muziddaabiriza kuba ezisinga zaamenyeka, nga musimbye ebimuli mu bifo ebyo, ng'era mukuumye obuyonjo. Kino tukikola okusinziira mu kawaayiro aka 57 mu tteeka lya Physical Planning Act eryakolebwa mu 2020. Etteeka lino nno omuntu yenna oba nannyini kizimbe oba alina bizinesi likugamba nti olina okuba nga ekizimbe kyo kisiige langi nga kirabika bulungi, kirina okuba ng'olina w'oteeka kasasiro wo, olina okuba ng'otaddewo akapande kikyokolerawo ku kizimbe ekyo era nga kalaga n'oluguudo kwokolera, olina okuba nga tokolera mu gye tuyita road reserve kuba nakyo twakigandawaza, ate era n'ebifo ebyo nema byetugamba nti biri sensitive tolina kukoleramu bizinesi. Kaakati ffe tuli ku nsonga ya kibuga kyaffe kulabika bulungi, tugenda kujja mu kawaayiro kano kuba kikukakatako okusiiga ekizimbe kyo, okubanga veranda yo eri well paved, okubanga wayonjo ate ng'olina ne wooteeka kasasiro. Abasinga twabawadde enforcement notices ne tubagamba nti balina ku 14 musobole okubanga mutereeza ebintu ebyo, naye era bwe zinaggwako nga temunaba bitereeza, enforcement teams zaffe zigenda kujja kuba tuzitaddeko n'abalambuzi be tuyita city ambience ambassadors abagenda okubanga bajja gye muli okubajjukiza n'okutegeeza nti mugaanye okomplyinga, tuweereza enforcement team ekole omulimu gwayo. Ku nsonga y'ebyentambula era tuli mu kutereeza ntambula mu Kampala, tugenda mu maaso n'okuwandiisa boda borders bo bennyini ng'abantu ne stages zaabwe
era tugenda mu maaso n'okwencouraginga oba okujjukiza abataxi nti twabagamba bakolere mu taxis eziri gazetted oba terminals bave ku parkinga ku nguudo kubanga ekyo kikosa entambula y'abantu. Era mu buufu bwe bumu twafunye okukkirizibwa okusobola okuba nga tuteeka bbaasi z'amasannyalaze ku nguudo zaffe. Twabasuubiza nti ebbaasi zino zigenda kuba fule ku nguudo zino ng'omwezi guno ogwokutaano guweddeko. Kyemulaba kati batestinga routes, bafuna ebirowoozo okuva mu abo abagenda okukozesa bbaasi, tufuna ebirowoozo okuva mu abo abalala babadde mu industry eno nga batambuza abantu oba basaabaza abantu. Kati bwe tunaatuukira ku nkomerero y'omwezi guno nga tudeployinga nga tubabulira n'amakubo amakakafu ge bagenda okukolerako, tujja kubanga ensonga ezo zonna ezaabo bekikwatibwako omuli n'abo abali mu transport industry tumaze okuba nga tukkaanya nabo ku routes ki bano abantu ze bagenda okukoleramu wadde already esinga ziri mapped. Naye feedback eno gye tugenda okufuna mu period eno eya testing egenda kuba nkulu nnyo ku confirminga routes ze bagenda okukoleramu. Tulina ekizibu kya noise, munzikirize nkwese ekigambo ekyo. Tulina ekizibu kya abantu abalina ebifo ebyokusanyukirwamu n'ebifo ebirala ebyenjawulo ebireetera amaloboozi okusukka ago etteeka lye gatuwa okuba nga ebifo byonna bisobola okuoperatingiramu.